Jeni Nanfuka omutuuze w'Ennakuba ekisangibwa mu ggombolola y'Eggombe mu KISA oyo asobeddwa wakane mu kibira oluvannyuma lw'okuzaala omwana ng'aliko ebituli 2 ku mutima. Ono gwe tusanze mu maka ga nnyina ategeezezza nti omwana ono Jjoga Isaac ow'omwaka 1.5 yamuzaala ng'alina ebituli 2 ku mutima nga yeetaaga okutwalibwa e India alongoosebwe ate nga n'omumwa yamuzaala gwe yasizzaamu muyite Nakimu ky'agamba nti kimuwa obuzibu okumuwa emmere. Anyagange nze Nanfuka Jeni nazaala omwana mbeera ku kyalo kye bayita Nakuba oviiramu Matugga Sanga no gye Nakuba gye mbeera. Naye nazaala omwana ono ennaku z'omwezi 2 May 2021. Omwana namuzaala nga mulwadde wa mutima tetwasooka kimanyirawo naye batuwa ekitanda e Mulago. Namuzaalira Kawempe ne batusindika e Mulago. Era omwana yasooka mu special care e Kawempe ne bamala ne batusindika e Mulago ne batuwayo ekitanda. Kati ne batugambako abasawo b'e Mulago tumukebereko ku mutima. Bwe twamukebera omutima nga kuliko ebituli 2 n'omusibo ogutwala omusaayi ku magulu nga gwazibikira. Kati ne batugamba tulina mutwala India. Kati twasooka ne tukebera nga wa nnaku 9. Bamala ne batusiba ne tudda ewaka naye nga tumulabamu sayini kale ezimu nga bazimbuuza naye nga siraba sayini oba kuziba bigere oba ki. Ne tugamba katuddeyo ku myezi 5 tumukebereko naye bagenda omukebera nga tewali njawulo era ng'ebituli 2 naye era ne basigala nga batugamba India. Kati namuzaala ng'ayina ne ku mumwa Nakimu ne wansi ku bitundu Byakyama Kasusuke wakulongoosa awo alina wakolera Susu naye wandibadde Kasusu wakolera naye wakulongoosa awo. Kati naye ng'ebiremeseza okumulongoosa kuuma ne wansi ebitundu Byakyama mutima. Bangamba omutima gwe gulina osooka nga tebannamulongoosa kintu na kimu. Tebannamulongoosa ku mumwa na wansi. Omutima gwe gulina osooka naye nga batusindika India okumulongoosa nga batusaba ssente obukadde 15 omwana asobole okulongoosebwa omutima asobole n'okumulongoosa ebirala. Omutima gwe gukyatulemesezza okumulongoosa omumwa ne wansi. Agamba nti omwana ono yamuzaala nga talina busajja wabula ng'alina akatuli akatono mu kifo awalibadde obusajja nga byonna byetaaga okulongoosebwa. Tugende maaso. Omwana ono obuzibu bw'empitamu kuva lwe namuzaala kale taata w'omwana waali naye nga obuyambi butono kuba naye enfunayo entono talina nnyo kiri awo kubanga era omugamba nti munaye twetaaga kino n'atolawo kyatodde naye nga si bwe buyambi ennyo obuli awo kuba kati omwana ebyetaago bye bingi. Alina okunywa, yeetaaga pampa eza buli kaseera, yeetaaga okulaba, yeetaaga eddagala kubanga e Mulago baatuwandiikira eddagala etwali tulina ng'okumuwa tumuwa sirapu. Basooka ne bamuwa obuweka obutono ng'akyali bebi naye bwe twagendanga emitima ne batugamba abujja muyisa bubi ne batandika tuwandiikira zisirapu tumuwa gloviti ne himofoti kati eryo erimuwa omusaayi kale batugamba neri omusaayi limuwa n'amaanyi. Kati eryo mba nina okuba nalyo buli kaseera naye okulyako talya nnyo kiri awo kuba kati Mukama tasobola kugaaya. Alyako katono naye okusinga kunywa oba olumu oba ofunye ekintu ng'oba amagi olumu mugiramu enjuba n'engimukubira mu polegi n'anywa naye ng'okulya kiko talya kiri awo nti alidde emmere egenze nti ewera kusinga muwa kunywa. Naye nga ebyetaago byo ntuuka nga sirina ssente ate ng'eddagala lyetaagisa pampa ebyokunywa bye ebyetaago byonna sukaali biki byonna ebyokozesa ntuuka nga sibiina kuba kati nze nga bwendi baluganda lwange bwe bambeereddewo okutuuka kati oli bwakufunirawo kyakufunidde n'obeerawo fuluma ngerawo yandifulumye siga nti bikaseera afuluma asusu afuluma afuuka yange omuntu bwe yandifuse naye nga awali kasusu
waliwo akatukalawundi gwe kati katulina kakiringi firimu ke baatuwa Mulago. Asinzidde wano n'asaba abazira KISA okumuyamba nga bayita ku ssimu zino wammanga. Tulaba buli omu ali eyo muzira KISA yenna kubanga ssente nnyingi zisiina adde obusobozi ne mama wange talina n'abantu bange ssente zaabalemerera naye nga nsaba bonna ku ssimu zino 0772 61 70 10. Airtel 0704 58 69 92. Amannya Eleta Nafka Jane.